oba oyagala lumbuye batomwagala ne security alert nkulu nze nabitandika era nja bikomekkereza neno security alert nkulu nkiddamu nkulu nze nabitandika era nze njo bikomekkereza nga maze okusavinga bensavinga oba onjagala oba tonjagala provided you a human being nakugamba owulirizanga nnyo omuntu akukalakata wa criticizinga sometimes abakudirectinga ku kintu ekituufu tofokasinganga nnyo n'okwagala omuntu akwogerako ebirungi aba akuwabya bulirizanga nnyo omuntu gwe tuyita criticizing oba omuntu aba akugamba ekituufu gwe ku byakugamba nti bikyamu olina okulondamu bituufu kati njagala mumpulirize bulungi nnyo Yoweri Museveni, the son of Karekezi, has been all along using different ways of assassinating his opponents. Although, on several occasions, he had been denying publicly that he can't kill his opponents. But that is a big lie. That's what we call self-denial or a deception. Is good at lying and pretend. Uliriza bulungi nnyo. Oyo yese. We don't believe in assassinations of opponents. That somebody is against me, so I kill him. Why do I kill him? By killing him, it means that his argument is so powerful that I have no answer to it. And therefore the only way is to kill him. But the NRM is absolutely sure. Whatever we do, we are sure it is correct. In all these almost 60 years, when we were part of the student movement, in the 1960s, when we were fighting the regime of Amin, when we were fighting UPC, all these years after that, we are absolutely sure that we are right, if we are on the right position. If not, we change our position. We say, no, we didn't understand this, now we understand it better. So why do we fear, why would I fear anybody to kill him so that I silence him? Why? And when I was at Kororo, I explained that by killing your opponents, first of all, you create permanent enmity between you and ebyo nno bya musajja mukulu Fred Kajubiro Mbuyinga wakugambye nti security alert zazikuwa era nga zikuwadde mbukkiriza obagaana oba omwagala oba otamwagala ye waali kubanga zikutuusa kati munange amawulire amali nti abantu abawererako ddala 10 bafiiridde mu kabenje ate abawererako ddala 32 ne babukkawo n'ebisago eby'amaanyi bino nno byabadde ku luguudo olw'Erubanda okuva Kabale okuva Lubanda ng'ogende Kabale nti taxi weyeefudde nezitomeragana neyabaddewo okukakana bwetyo abo 10 ne bafiirawo ate 32 ne babukkawo n'ebisago eby'amaanyi kitalo nnyo era kitalo ddala katusabe Mukama Katonda kumya ab'enganda n'emikwano era tusabira n'emyoyo gy'abagenzi nti Mukama ajiwe ekiwumula ekirungi nga tuvuddeko eyo munnange ensonga oba ebizibu by'amabanks byeyongedde era essaawa eno wetwogerera abadde director wa Equity Bank, managing director wa Equity Bank omukulu amanyiddwa nga Anthony Kituka essaawa eno wetwogerera asuddewo emirimu gye era ndowooza bannange kinaddirirako ndowooza Miranga na Biwoowe. Equity Bank zino nazo zize nga zifeesinga challenges era twalabakoko emabega kaawo oba it was around 2019 around there ne batandika okuba nga baggalangawo branches ez'enjawulo nga bagamba nti ekintu kiganye era branches eziwererako ddala baziggala nga bagamba nti kabagalewo endala endala zisigale zisobole okuba nga zisavinga bulungi kintu kyagaana. So essaawa eno wenjogerera wuuyo abadde managing director ekintu akisuddewo kiki kinaddirira nze naawe nga tuvuddeko munnange
ate nga nedda nga tisinavaayo bintu bya banka bino era omukulu Fred Kajubirumbuye azze abyogerako ne batuuka n'obagamba nti abalina ssente zammwe mu mabanka muziggyeyo. Munnange ndowooza byebyo bye baali bagezaako okubanga bagamba oba nga boogerako. Ate nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omwami alaajanira mukyala we eyagenda ku kyeyo naye agamba nti yasembayo okuba nga alaba ku kifaananyi kye ng'embeera si nnungi gwalowooza nti oba oliawo ayinza okuba nga ne boosi we yamumiza omusu. Balamusizaako bannayuganda bannange mwenna. Amannya agange mpitibwa Kityo Godfrey nga ndi mwana nzaalwa mu Namubende. Nzize okwekubira enduulu ku lwa mukyala wange Nambalirwa Prosi eyagenda Saudi Arabia okukola obudde buno atamanyikiddwako wawaali kati. Wakati nga ofisi yamwegaanye ne bakama be batuuse bamwegaana nti tebamulina. Tetumanyi waali. Nambalirwa Prosi wane Uganda yayitira mu kampuni ebiseera byali ekyasangibwa Kabusungu emanyiddwa nga Modern Star bwe yakyusibwa ne bagizza emakinde ne bagiwa erinnya eddala ne bagituma Fabius. Prosi bwe yava wano yatuukira mu kampani e Saudi emanyikiddwa nga Delta. Prosi bakama be bamukima okumutwala mu kiyumba okutandika okukola. Prosi nze bbaawe yandekera abaana ate nga nze next of kin we. Bannange bannayuganda bannange mwenna. Buli andabira ka video kano akantambulize. Katuuke eyo omwami Abbe Walusimbi taata. Nga bw'oyamba abantu. Mbeera ku TV kuno nendaba ng'otikka abaana n'obakomyawo. Abalina ebizibu. Tusaba kutuyamba omuntu waffe asobole okudda mukama wange. Mbegayiridde buli andabira ka video kano akasharingireko munne. Omwami katuuke ku mwami Abbe Walusimbi taata. Ne gavumenti ya Uganda, Embassy, Saudi, na buli muntu yenna Ssekinnoomu asobola okutuyamba. Nambalirwa Prosi bw'amala otuuka mu kiyumba yatandika okutulugunyizibwa okukola nga tawummula, okulwala nga tafuna bujjanjabi. Prosi yalwala oluvannyuma lw'okummibwa ebyokulya n'alwala muno munda nga tasobola kwegolola ng'omuntu bw'ayimirira nga yeegolodde. Prosi n'alwala nga bakama be tebamutwala mu ddwaliro. Nengezaako okwekubira enduulu ku ofisi wane e Uganda tebasobola kunnyamba. Nengezaako okwogeraganya ne ofisi ez'e Saudi tebasobola kunnyamba. Prosi baali bamuggyako wifi wakati awo wonna mu bulwadde nga teri muntu we n'omu amuwuliza. Mukama we nga wayise emyezi 2 nga muggyeko wifi we yagimuddizaako bw'ati katono. N'akozesa obwangu n'ampereza ku kifaananyi nga yalwala yenna yawakufa. Nga wano bw'ati wano yiwawo amazzi wano. Kidomola kiramba ne kiggwerawo. Prosi ng'embeera mbi era buli yalaba ku kifaananyi kya Prosi wane waka buli muntu gonna kiwangako nga akaaba amaziga amayitirivu. Nga mukazi wange agenda kufa mazima ddala ndekere bano abaana ngenda bakola ntya. Nga maze okunoonya obuyambi mu ofisi na buli wamu wonna nga sibufunye. Nengenda mba kampuni ya kyeyo era mbebaza nnyo bataata ne bamaama mwebale nnyo. Kama abampere kye musinga okwagala. Bwe mwayingira mu nsonga za Prosi mukama we n'atyamu n'amulekera ku byokulya. N'amugaba bulijjo olina abakulwanirira. Kale nja kutta ndabe gye banaakujja. Nja kutta kyekigambo ekyabuuzanga mu makya. Nja kutta kyekigambo ekyabuuzanga emisana nti wasiibye otya. Nja kutta kyekigambo ekyasiibulanga akawungeezi nti busula bulungi nga kyekigambo nja kutta. Kati contract ebadde ebuzaako emyezi 7 eggwe. Prosi yatoloka mu kiyumba n'agenda. Prosi mu kutoloka yagwa mu mikono gya poliisi. Mu kuyimiriza yemiiza emmotoka ku kkubo kwe kwali omuzira kise yakubira poliisi essimu. Poliisi n'emukima n'emusuza kubanga atoloka ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Poliisi bwe yamusuza enkeera n'embuuza kampani mwe yayitira n'emuvuga n'emutwala ku office e Saudi Arabia ku Delta. Bwe yatuukayo bakama be bamujjira ku mugongo ne bamukuba emigga emiyitirivu ne bamukuba kuba yangamba bankubye waya simanyi oba n'okuwona naawona. Banaye bannayuganda bannange nsaba buyambi. Kazi baamukuba
natuka okungamba bankubye nnyo simanyi oba nze naawona ate bagambye bagenda kunzizayo mu kiyumba ku mpaka okibulidde ate ng'ekyamuddusiza mu kiyumba mbeera yakufa olidde baganda bange saba kuntambuliza ka vidiyo kano katuuke ku buli muntu yenna kantuukire ku mwami abbe Walusimbi oyambye abantu bangi owonyeza abasajja bangi obwamulekwa abaana okusigala nga bamulekwa owonyeza abasajja bangi obwasse mwandu nange nkusaba onnyambe taata mbeera ku TV okwo endaba ng'ogomyawo abantu nyamba mukyala wange nambalirwa pulusi asobole okudda kubanga yayitira mu mateeka yayitira mu kampuni buli kimu nze next of kin we nze mwami we nze akaabira taata tewali mulwanyi mulala nze nnyina okumuyamba kusaba onnyambe taata bwe yandabidde ka vidiyo kano akatambuzi nambalirwa pulusi simu yasembayo okuwulizibwa ng'atugamba nti yakubiddwa nnyo era tamanyi oba anaawona awulira mawulire si malungi nakamu omwami oyo yeetaaga obuyambi obw'amaanyi endowooza oba bakikwatako basobodde bajja kuba nga balaba akatambi kano oba oliawo babeeko kye bakola otherwise ali mu miranga nabiwoowe nga tuvuddeko eyo nnaku badde lwaleero ku makya tuddeko eyo munnange waliwo okusika omuguwa wakati wa Honorable Peace ne Honorable Jim Muhwezi era nga mu bintu ebyo twalabye omugere nga guvaayo biwanvu muko kubanga nalabye RDC ng'ayogera ku nsonga zino ng'agamba nti mbu Peace ayina engeri gy'atwalamu ebintu ng'ayagala ye nga ye omuntu ono RDC wa Rukunjiri mbu ayagala ye nga ye ebintu abikole nga bw'akola ki bw'ayagala ate ekizibu kyalina akwata kino nakwata kiri okay mu musasire omutwalo gumu n'ekitundu kubanga nze programu zange za government tetujja kuba tuki sente onfuna ate era ogamba nti programu kuva mu office ya president kati nalwaki abantu bajja ku sente so nze nga president abantu ngenda kubadiza ki sente zaabwe omutwalo gumu emeka mu 12 era batukoma weno abantu ne tubabuulira Peace Rugamba agamba nti ekyo President Museveni takyogerangako nti abantu agenda kubadiza ki sente yagamba nti agenda kusasula Peace Rugamba ebbanja lye yes nzijukira Peace Rugamba yajja n'omuzungu oba omuzungu oba ndiyagweje naye meeting namugamba nti omuzungu alina byamuwa byamubanja you get me so President nagamba okay dafa ndukyalo hando naye yagamba omutwalo gumu n'enkumi bbiri budizibwe ki abantu bwe twali mu meeting wali nga bakayana nga bagamba nti abantu obaddiza omutwalo gumu n'enkumi bbiri ekiba kitegeeza nti bonna abagagawale beweddewo onfuna kubanga senzaki za membership netubagamba nti eba teweddewo nze bewaayo bwe mba njagala okuyingira mu kibiina kya Bona FM nga bateesewo ekibiina kyabwe naye mba nga sisobola kuwaayo sente okay kakini nansasulira kiba kitegeeza nti sifuuse memba ye RDC Rukunjiri district awo tunulira wolabira nti abantu bano balina embiranye zaabwe era zirudde nga buli omu aliisa munne akakanja okusinza ku bigambo byayogedde era nonno teyakomawo n'abanga ate ableminga ne rediyo mbu buli we bakyaza Honorable Peace aba amuvumira ku rediyo eno enyibisi obudde newe jano kusudio ku radio novuma by the way kankubulire by you hosting her you get me hosting her all those hours okimanyi nga government wa benefiting mumusolo okimanyi nga tokoshoje wakola ngenda kujja bagomene ngenda kujja mu sente ensasule nteke motoka amafuta so yes nange nakola exactly so nze ayogera RDC Tuwai Sara this one. Ayogamba kunyitana RDC eno bolo wajiwandikirani. Sara we batyo kati wano munnange abaludde oluvuganya gavumenti wetwebuuliza nti kati gwali eyo oba bano bonna bali mu kintu kyekimu naye nga buli omu alaga munne nti asingako bewakanya batuuse n'okwekuba emigere ng'ensi eraba tugenda wa bebe
wuliriza bulungi bwe kibeera nti akakundi k'abanankole abalina emmundu ne ssente n'amaanyi bakaaba kakati gwe Nakanguubi Moses Ssali nkusaasidde gw'atacyanca alinnya ku bantu olw'okuba bakusembezza bakwokyayo miliyoni obatuukirira n'oyogera nabo ne bakusekera ne bakuwaayo n'owa SFC oba wa City n'olinnya ku bantu abalala n'osalawo olwane battlements b'abalala olaba oli wakabi n'otuuka ne ku extent yeeyita muganda wa Natasha ne Patience omulala ne weeyita muzzukulu njagala akavidiyo kano kakuwa ekyokuyika otaking lessons ono Peace Rugambwa ajojenyeza abantu erukunjiri abbya abantu ono yegatta ne Mwesigwa Lukutana babiri bati ne Jimu muwezi waako ne gubulatsala nga tewali munnabyabufuzi mulala w'opposition ajja kubayimiriramu nga bajja bakubira bakodineta baabwe nga bajja bakubira bamobilizer baabwe olwaleero emmotoka zamusazeeku bo bennyini nga lutalo lwa munda naye omuntu ng'alina n'abamagye abamukuuma abali mu uniform gurupu endala nejja nga yo erina abali muleeya naye abali muleeya nga bakulaga b'amaanyi nnyo okusinga n'abana abali mu uniform kubanga obalaba abamagye abali mu uniform mukama waabwe babadde bamuli ku kiddo nga mukama waabwe nga bamuliko bamusambasamba nga batunudde bati in fact mukama waabwe bandibadde basobola n'omukubaakubaako oba okumutta nga batunudde kikulaga ki nti nabo bakitegedde nti luno lutalo lwa munda bali tebakwatwako okategedde kati nze ekyanjawulo nekineewuunyisa ku bantu bano kikino wano wammanga bwe baba batuula okukola ddiiru zaabwe ez'okutulugunya bannansi amawanga amalala boogera lulimi lwabwe era bwe batuula ku mmeeza tebakozesa Luganda bwe baba bali mu ddiiru ez'okunyakulula essente y'omuwi w'omusolo n'okwongera okuliisa abantu abalala akakanja boogera lulimi lwabwe bwe bizza omuzigo ne bafuna obutakkaanya ne batandika okwesiga ebitogi olwo Luganda nga luvaayo ndumizibwa olwo atunnyonnyola maama otunnyonnyola ffe otunnyonnyola mu Luganda ffe Abaganda tukoze eki ffe tukutte mundu ffe twakuwa amaanyi gye mulipooti nga mukama wammwe temumumanyi yogera mu lulimi lwammwe yogera mu lulimi lwammwe nga muba mutuula muteesa mudiiringa bino byonna mwogera mu lulimi lwammwe ate webizza omuzigo ne mutuuka okunnyonnyola mu Luganda Oluganda mwefuula abatalumanyi bwe muba mutudde mu miitingizi zammwe kati webuzza omuzigo mwogera mu Luganda kaakati n'ekirala kye mbadde njagadde okukulaga olwaleero naayimiridde wano tayita kitongole kikola oba akakiiko aka Uganda Human Rights akakola ku kukuuma eddembe ly'abannansi tayise kitongole kya byakwerinda zino zonna no institutions eziteekebwawo era eziddukanya eggwanga lino naye zonna azibuuse ayise Museveni byabimala kikulaga ki muli kikuwa kifaananyi ki okyalina institution ekola Nakanguubi ne Moses Ssali Salaamu aleikum. Ebyo muganda waffe bigenda mu maaso ebitambula mu maaso mu ggwanga Uganda naye nga tuwalabye omugere gwo gwabadde gw'amaanyi era okusinziira ku Peace wabadde ayogera Honorable Peace agamba nti omugere gwe baamukubye tegwamulese kye kimu naye nga ekintu kiri nti abantu bano balina embiranye omukulu Jim Muwezi ne RDC bo balabika bali ku side yemu kibagamba nti Honorable Peace Mugambwa Rugambwa mbu akola ebintu ebitakwatagana abigattirana ate mbu n'ayogera n'ebitakwatagana president byatayogedde ate mbu ye ayagala akozesa eriyanyi erisingako n'ebiragiro bya president w'eggwanga omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ndowooza mukawulidde wali mu katambi ka RDC nga nnyonnyola abaffe
tugendawo era tulagawa nze naawe ffenna waneno tuli ku NCK TV. Munange oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde byonna buterevu mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako. Sigala naffe tovaawo.